أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا bana y'abasiramu mwe n'abariwe bigambo ebyogera bikuru na muganda wa fatuse wano one day one time the same time ojja kuba lulo omuntu yenna atudde waatudde ng'oli mu mboozi gwekakaseko ebigambo bino nti eggulo Isima yabadde ayogera saawa eno ali mu batayogera abateesaliralo bwe tubeera nga tutandise Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur bana yecha usiramu kuyimukanga maiti eitawo kyekimwe ekiweebwa ekitiibwa munaffe agenzi abadde muntu nga ffe Rasulu sallallahu alaihi wasallama maiti wezayitangawo obanga yoyisawo maiti wabanga akama akabonera kawo omuntu ekitiibwa kuyimirira. Isima abadde musajja kikagatako ffenna abazze okuziika okubeera nga tumuwa ekitiibwa okuyimirira buli omu mu kiti kye bwali essaawa ya Isima enkyayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Bamaseeka abantu abazze mutuule wansi nga seeka agenda okutandika okubeera okubuulirako ng'ayogera eri Havarin olunaku lwa Ismail. Omusajja abadde tatya mu kwogera nga yiye kakasa nti mutabuliki olwayo takyasobola. Bagoba Allah muwulirize nnyo ebigambo byonna ab'amawulire abantu mbawe ku space balasobola okulaba ki bwe bali muteeke ebbali abayeri batunule eri omuwalimu atandika okwogera by ssaawa 10 program tulina okuba nga tumaliriza. Tusaba busabi mubeyaringe ne program yonna nga bwetambula. Seeka fadhali على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد abooluganda abakuŋŋaanye wano najiri kusalawo kyaba yagadde Allah subhanahu wa ta'ala najiri kwabulamu wayagadde. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Binyinye ebyogerwa nkimanyi nti Isima abadde mukwano gwo. Isima abadde munywanyiwo ebiseera music industry omukulu Bebe Cool ng'omuna Uganda naye Isima yabadde yoyo 24/7 bwobanga obadde tumanyi Isima buli muntu yenna ali wano. Embeera si nnyangu, embeera eriwo yeeyo buli omu agyennyolera ate tekuliko okugeraageranya nti kino kye kino. Sebo mukadde waffe imaamu w'ekitundu kino nga bwe tuli wewaka wazaalwa Ismail. Sebo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ab'ekitundu n'eggwanga lyonna mukungu okuva mu National Unity Platform Farida n'abatanzi nawe bali kubeerawo kubeera mukwano gwa Ismail NRM NOP DP, FDC n'ebibiina ebirala nagenda mu maaso. Waliwo omukwano gw'omugenzi gwe nnengera Mwami Balugahale yingira munda mumba naawe tukwaniriza okuba n'omukwano bwe gutyo n'ojja okuziika Isima
Isima tabadde mugagga, Isima abadde muntu wa bulijjo. Bannaffe mwenna ab'omu kitundu, abantu muzikiriza ez'enjawulo, abasiraamu n'abatali, muhadhara eno obeeko ky'olyowa eri abantu essaawa ezitowa nnyo eno eri muganda waffe ate nga ffe gatudde tutegeera. La ilaha illallah Muhammadu Tiwetubeera nga tutuuse mu mbeera efaanaganako ng'eno ey'entiisa efaanaganako ng'eno ey'okugezesebwa okufaanaganako ensonga egamba tuli ba Allah era mazima n'eri Allah tabarakahu wa ta'ala gye tugenda okudda alladhina hum oyo abatuuseeko embeera eno n'obeera ng'omwana waakufuddeko n'otabeera mu kuwunjawunja na kirala kyonna wabula n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un n'obeera ng'okakasa nti mutuufu tuli ba Allah era n'eri Allah. Mmwe mbasaba mu bitiibwa byammwe mukeeko wansi abali mu tenti eno ey'owansi kijja tukola bubi okubeera nga abawalimu tetuwuliziganya na bali eri ab'ebitiibwa nsaba tuwuliziganye. Barakallahu fiikum. Oyo Allah tabarakahu wa ta'ala nannyini kubeera nti mukono gwe muli obulungi, nannyini kubeera nga yatonda kigambo kufa kye yasooka okutonda mu dduwa Allah mpuliriza nze naawe akugamba omwana Adamu bumweyagaza n'abeera ku mwaliro gwa dduniya kuno nga yeekuba ne mu kifuba n'agamba nti nze ani anzi. Embeera yeeyo buli aliwo n'aliwo ku lwa Isima. Civil Vice Chancellor Victoria University. Enkola eriwo yeeyo, embeera yeeyo. Mukulu Edi Mizaya nja kusaba buli bloga ali awo wakiri ayogere erinnya lye. Kituufu nnyo banaye bakungubazi bannaye mwami Isima tuwangadde naye Sweden era mukwano gwaffe era Swedish community esubiddwa nnyo Isima. Teri munnayuganda mu Sweden alina kyayogera ku Jjajja Ichuli essaawa zino gwe tuyita omugenzi. Jjajja Ichuli yaleetebwa omusajja bamuyita Pengepenge ye yantegeeza netusinkana ne Jjajja Ichuli n'anjagala nnyo era tubadde tukwataganira wamu nga buli kintu kyonna tukikola bulungi. Nsaba bannayuganda ffenna nga betuli wano Jjajja Ichuli tumusabire Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Neneebaza Haji Honorable Nsereko Muhammad omwami oyo atulambise nze ne Jjajja Ichuli atulambise okubawo ensobi. Nze bakwata Jjajja Ichuli ne muteeka mu muzaire b'ekkubo nze bakulira b'ekkubo essimu. Omukulu Edi Mizaya nsabako babloga bannaye eri tenti eri ma VIP nga tusobola okubeera nga tulabagana bulungi. Nsaba tusikemukko katono emabega wali abantu bali babeere nga bafolowinga ekigenda maaso tuleme babikka basebo ne bannyabo otusonyiwemu naye ekyo abakyayimiridde mukeeko wansi omukolo ogwo gusobole okutambula obulungi. Tusaba busabi ku lwa Isima. Mwebale nnyo. Edi Mizaya sebo genda maaso. Neneebaza nnyo anko wange nja kumuyita Anko Balam atulambise nnyo nga ffe ba bloggers. Wano tulina ba bloggers bangi ne ba YouTubers bangi abakoze omulimu omunene nnyo okubeera nti nno bannayuganda tufuna information entuufu nga teri edited. Neneebaza abayimbi mwenna bannamawulire mwenna abali mu biti ebyenjawulo nti nga ffe ba bloggers omulimu gwa blogging gwatandika gunyoomebwa. Nze bangi abampisaamu eggaali nga tutandika n'essaawa zino mulimu era neebaza bannayuganda mwebale okutuweera okwaminga. Nensaba once again Allah awe omugenzi ekiwummulo eky'emirembe. Pengepenge gy'oli muganda wange guma muganda wo gwe waleeta mu blogging Allah bwatu bwasazeewo naye kirungi akasimu ko wankubidde nsobodde okubeera nti nno ntuuka nentuusa obubaka bwo. Yes, ba bloggers abali wano bangi abamu tebabamanyi abalala babamanyi. Nsaba buli muntu agenda kwogera erinnya lye. Honorable Segrini Muhammad
nawe taata oli blogger nkulamusiza maximum respect. Yes, nsaba ntandikire wano jangu wano oyogere boogezi linnya lyo otole salaamu. Akatebo okatwala luta. Assalamu alaikum. Erinnya lyange Dr. Sarah Kenza abasinga ndowooza lyemmanyi. Simanyi engeri gye tutuuse wano kyewuunyisa okuba nga tuli wano nga tuli here okusiibula Isima atwagadde kyekigambo kyensobola okwogera nti Isima buli omu ku ffe amwagadde mu kiti kye. Isima atwagadde era nensaba Allah mugaziyize entaana ye amwe n'ekiwumula eky'emirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is so sad tutolewa na Bryce. Bannaye tusabye kwogera boogezi mannya olw'obudde. Alright, bambi twogere boogezi linnya nakutola salaamu kimala taata gwoddako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amanya yenze Abdul Sempijja Omdiribala. Bannange kitalo nnyo kitala ddala. Amanya agange nze Alan Cruz kitalo nnyo kya Isima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amanya nze Piz Kilak. Allahumma ghafirahu warahamahu waskunuhu fil jannati na'im. Kitalo nnyo kitalo ddala. Sigenda kwogera boogezi mannya gange gokka nga abasajja batutta. Twayingira omulimu guno gwa blogging nga tuli ku side ye NRM. Fa abandi badde babeera very protective one. Olaba abantu abeyagalira mu gavumenti nga tebalina na muntu abakyaye. Sebo tusabye kwogera mannya. Isima afuda alina obulumi ku mutima ta protectingibwa. Tusabye kwogera linnya Edmizaya tusabye kwogera mannya gammwe speech. Kakalamu jangu. Sebo tata. Kakalamu jangu. Tata. Mungu akunyweze. Ye muzeeyi abadde ayogeranga ku taata wange omutabuliiki. Tusaba Allah ow'ekitiibwa akunyweze. Kigambo okufiirwa mwana kigambo kinene nnyo. Omwami ono bamuyita Kakalamu sooka ogere muboti abakungu bamulabe Sebera bamuboti tasobola kwogera olw'omukwano gwe gwabadde alina n'omusajja gwe tuzze okuwerekera mu kitiibwa kye ky'ekikuli. Munaamusonyiwa tasobola kwogera. Amanya Vicky wala n'omukuto Vicky exclusive. Kitalo Sebo ne bannyabo mukeeko wansi. Twongera okwaniriza omukokonavu Tamale mirundi. Sebo nnyo Sebo bakungubazi bannange mwenna bamaseeka mwenna Kyagulanyi Ssentamu abadde wakujja wano naye mukosefu alina lubyamira abatumidde n'abagumya era naŋŋamba mbawe obubaka buno basebo ne bannyabo kiki azze okwerekera mukwano gwe. Twongera obategeeza nti omukulu Kasiba nti School of Beauty naye wakye. Basebo ne bannyabo music industry weeri wano. Omuze okusa n'omubuuza nti music yagamba ki abadde ne answer. Omukulu Bebe Cool Sebo jangu oyogereko eri abantu bano. Muganda wa Isima. Abaami n'abakyala buli muntu ku kitiibwa kye. Olunaku lwa leero lwa maziga
olw'okuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail. Ngenda kwogerako mangu naye nga nyimiridde mu biti bibiri byokka, ebirala sijja byogera. Nyimiridde mu kiti eky'okuba omuntu kyekisooka, then ekyokubiri nja ku adresi nanga bensabiddwa olwa music industry. Mu kiti ky'obuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfa ng'eyo. Oba twawula pate, oba twawula emisayi nga gwolinga gwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa, naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala, newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze, ffenna we tukola ki? We tudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isimu oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isima abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba bloggers. Kubanga at least kati musobola okulaba nti organization y'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tekyasobola kukola nga tetulina ba bloggers. Era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mubeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne famire, Allah abatukuumire era abagumye. Era nsaba Allah taata akunkwatireko, kubanga Ismail talese mwana okusinziira ku nze, alinga atugaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya, naye yali ntegeka yaani eya Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'abali awo mu maaso nga bali mu tenti y'abakungu, nsaba basobola okukwatagana n'ekirala oba tuddako sayidi emu, naye nsaba busabi tukolewo ekkubo. Ab'ebitiibwa mwenna abaliwo, tiktokers begayiridde mu ab'ebitiibwa mwenna abaliwo, Honorable Muhammad Sejirinya wali nnyo kitalo nnyo kyalogala ekyakukwano gwo. tiktoker oba youtubers please microphone egende omukulu Balamu bw'amala okwogera mukadde waffe rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde blogger ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Kulwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okufa ogw'okutibwa kwa Isma mu Bukambwe akawungeezi k'Olweggulo twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira tujje tutabe mu kuziika. So tutuse ku makya ne twegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja omulago okugutwala mu maka ga kitaawe ezana. Era wabadde wabulawo budget ebadde ya $5,000,000, Muzeeyi budget gyeyatuwadde ng'ebulako $5,000,000. Mukama wange General Muhoozi nazo n'aziweereza ku ssimu ya Muzeeyi ziyambeko mu kuziika. Ffe ng'aba MK Movement tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe, era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, ate era tusaba n'abo abakambwe abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze. Ate tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali,
so twagala mukama mugumuza emirembe ate n'okunoonyereza gyenlomooza agambye ku mukutu gwe agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala okulaba ntufuna abatemu abasse muganda waffe n'abalina obusungu obungi babukendeeza. Nsaba muzikirize nsabe mukulu wange kojja wange tamala emirundi ababuuzeeko. Nze bannange omwana ono abadde mwana wa Haji Kasajja azaala omwana tulina naye tugamuliranga era bw'obuuza Haji Kasajja bambaako hijja bbiri emu negitwala wa Haji Kasajja naye bwe bategeera nti nze enjiri ekibawo Haji Kasajja waano guno gwe mulundi wange ogw'okuyukuya mu bijomu fere tuli babira kufuta abajeje bavaawo ekyo kimu. Ekyokubiri kyebabulira nti bano bajja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunamwandu ekibinja olunaavaano nga kikola ki nga kitambula nga kigenda kati batekwoganira wano batekola ki kyakusatu Museveni tatta bantu omugezi tatta bantu Museveni just gives a rope and you hang yourself. Abatta abantu nawali webali abasonga naye njagala obabulira mbagambe fe abali mwemuke tetulinga Banyarwanda. Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda beebakanga Kirindi empologoma netwalako mu Kiramutwaye tetuli mu Kiramutwaye teri agenda kutugulako olutalo ne tudda mu Kiramutwaye Kiramunyaya abamusetugenda bagwana. I'm giving the police 2 weeks. If the police does not produce the killers, Mirundi International Security Organization never produce it. Fabana bomukazi ow'empeta muyinza mutetuko bamulujanga tusamba akapiira mutekufe mutulute mukole mutya muguddewo olutalo tugenda balabako. Nze simanyi kwogera ebyo bya diplomasi nja kujja wano njogere ki omwana wange bamukuba amanyi yali wani bane bamukuba amanyi n'olwekyo finally Muzeeyi Kasajja bano abajja wano ne bakukanga kinkoze bulungi. Muzeeyi Kasajja ajja kusigala naffe, famire yaffe ejja kusigala naffe, ate Kasajja mumanyi. Naye bano abajja wano babisanja byakale bagenda no jogerangani wetwanga aliotukoledde ekyatugenda mu Nuupu mu Buganda mwali mutukoledde ekimu abatumeleko nolwekyo njagala okubabulira. I want to assure you if the police does not produce the killers then it will give these killers balyoke batutte tebajja kututta miso kampuni yange egenda kuyingiramu tugenda kubakwata tugenda kutubisamu ebyo byabusiga fa abemuke baze kulima omusajja bwe bakukuba osooka ne kugira ekikira bwekiti wagingi kati Nuupu mu Buganda ewaginga naye jagenda Nuupu bweneeremera mulyango kijja gifulumya nga kabada mukitegedde bagera wali bafu bajja ne beewaana muganda wange Kasajja bagijjeko muganda wange Kasajja محمد رسول
kutuurirwa saba mukadde wange nsaba Kasumba dakika tuzikende